Sheikh kyaba yerabidde nti ebisobola okukolebwa ku internet ku TikTok bisobola okukolerwa ne ku mikutu emirala. Twabadde tukyali awo ne zireeta omuwumbo gwa Seeka ogukyanyokako n'omukka. Sheikh Kitiha ku nsonga za mubajje naye agasseeko eddoboozi. Ekibuzo kiri nti TikTok eggalwewo oba teggalwa, kati abaana bongera ddala okumusabula nsaba olabemu kati Mumalu Kiseka Sheikh Kitiha bamuwadde mubajje amagezi kakati bajjeyo bwino ku bintu byatunda nsaba wuliremu kati eggalwe TikTok oba teggalwa wuliramu kati. Kati ekikulu ndooza si kuwera yo internet tugyetaaga ne TikTok wabula twetaaga nga bakulembeze b'eggwanga ndooza bavunaanyizibwa kugezaako okuteekawo ndooza amateeka gayinza kukugira mpisa mbi. Abasiiwufu b'empisa bali mu booda, bali mu takisi, kati bwe tunaagenda buli kintu olwo abasiiwufu b'empisa tukiggalawo tetujja kusigaza. Mu TikTok bagiggalewo tewaliyo kalungi wawali akalungi. Olaba bannayuganda babagumidde ku byalo eyo gye muwangaalira nga bakimanyidde ddala nti mwe mwatunda obusiraamu okubumalawo e Uganda gwe mubajja. Bannanga ofubanga tokolaganye na muntu atayina nsonyi. Era senga kyali kisoboka nga waliwo akapima ensonyi z'omuntu we zikoma, twalisaanye nga n'omuntu yenna gwe tuwa obukulembeze tusooka kumanya ensonyi ze ali ku level ki. Ne tugamba nti awo no katumuwe ki obukulu aswala ayinamu nk'okukafa nsonyi. Naye omusajja bye maali obusiraamu abbi abasiraamu bakoze nk'okutta basiraamu bannaabwe. Buli kimu obusiraamu sawa zino bamutadde mu kifaananyi ekirala, buli omu yalinga yeegomba busiraamu. Nkubuulira naye kati sawa zino ogenda obbatunuulira bonna be baleeta Museveni bwatu bwakapucalinga institutioni n'atandika givuga ng'erina okutuukiriza ebigendererwa bye. Jjukira akapucalinze institutioni ya ddiini kati tosuubirayo akalungi okuva ki mu ddiini ng'ate bagikapucalinze. Kitegeeza ki nti buli kigendo vugibwa bayina okuwolereza Museveni ate mubi bawunzika ne kibakiikirira nakyo bakyonoonye. Okitegedde yensonga lwaki omwezi gwa Ramadani oguwedde neebaza nnyo Abakatuliki, at least abaagala obukatuliki bwabwe basalawo ne bagamba nti katwogera amazima. At least Abakatuliki nabeebaza Bakatuliki bavaayo bavuddeyo ebbanga lyonna nga bagawaakirifa amazima katwogogere naye obulimba okuva we nazaalibwa Sheikh Ramazan Shaban Mubajje omufuti wa Uganda naye nze sirabangako kyamagezi kyeyali ayogera era nabadde neewuunyizza nnyo Mubajje. No, I'm not attacking. You are not attacking. Nkugambye okuva we nazaalibwa ngera bakituuza. Who is the head of the Utekawo Sheikh era n'ekinnya kye kyatusobola Sheikh Ramazan Shaban. Nze Mukama yannyamba we nali muto oli Luwemba ani Luwemba waliwo Sadi Luwemba yaliko mu kyawo. Sadi Luwemba waliwo yasookawo Sadi. Kati abo babiri I have never seen anything since from him. Because let us be sober and just put in just a little common sense. Is TikTok in Uganda only? Worldwide. Is it a Ugandan company? No, it's a Chinese company. But what to joining a basoka twebuzaako nti Sheikh Shaban Mubajje yanatu recommending. Ina policies ayo. Yes, Sheikh yandikoze ye obuyisiramu n'abeerako. Ushikira people developing apps. WhatsApp gye tulina wano era shati ne China tekula buli eyo mu madiini eyo Katemba ali eyo mu madiini eyo emaali y'obusiraamu yonna bagiwuuba ne bagimalawo ne bamala ogimalawo ne balyoka bateekawo bali eri jangu naawe ogire ogenda olaba onaasaba mmotoka bampeeyo kamotoka ate tusabire Museveni awangaale. Waliwo Seeke yagamba omulala mbu Katonda yawa Museveni amagezi yeebaza Allah okuwa Museveni amagezi. Gwe abo bonna bakulemberwa Mubajje ekyo nkikubuulira. Mubajje munno mu bubbi ye munno ddala kyokka bali mu face we wali gavumenti awo watukula awo busiraamu awo watukula naye nga ye mukulembeze omulamba
ayimirira tewali wadde n'ensonyi zayina twaligambye nga okuwa omuntu obukulu tusooka mutunuulira mitendera bwe tuti bw'aba muzadde alaba engeri abaana be gye bakuzeemu kyani ayinamuko ku nsonyi osinga ku banne awo ono gwemba mpaki ono gwemba mpa obuvunaanyizibwa osegedde naye kati saawa zino bano bakula tetubalabye nekigenda kiwamattuka eri bye bimpuuga bye bya bedi bwanika bye byani tetumanyi nsonyi oba biyina oba tebiyina ate abantu ababi be basinga okwessaawo ekyo nkikubuulira nga tulonda nga tukiteeka mu ofiisi nga kikuuliita na bitaano kiziteeka ku mugongo nga kikulaga kikyagga mu kamera okwekaza twalipimye bannaye baalireeseeyo akapima ensonyi tokolagananga n'omuntu atalina nsonyi kabeere mukwano gwatya kabeere mwami wo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jamutusomere ku dduwa okubera nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ezisingakanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano neofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omupimapima n'owulira nga ensonyi ntono mugende kitono ekyo nkikubuulira abantu abo babi omuntu atalina nsonyi mubi kubanga abatalina kamukomako abatalina kyaswalira yakola bukozi byakoze kati tunuulira omuwumbo gwa seeko gukyanyokako n'omukka ku TikTok kuliko abayigiriza eddiini ku TikTok kuliko abasomesa ebyafaayo ku TikTok gwe sikyogamba nti for you page yekuleetera bya kisiru byokka kitegeeza oli musiru nze nga bwe nsikulolinga ndwawo okulaba ebyekisiru kitegeeza oli musiru gwe seeka mubajje oli musajja mutumbaavu nnyo nze nkubuulira China ina WeChat ekyokubiri sheeke wange omulungi Shabani TikTok yebbye ettaka ly'obusiraamu limala ate muvayo nebyo byebigigobya kaakati kubanga TikTok erabisizza enkola ye ey'emirimu nti tebadde nnungi kati erina kuvaawo sinnuŋŋamu wano yennyini pulezidenti yakabataasa ku ttaka ly'essemba buli nga Ramazani Sabani yali mwezanga Sabani azze ebintu by'obuyisiraamu atuleke is also not addressing the issue. Yes, avudde ku nsonga is fearing accountability. Ramazani kyeyabadde atyo baga nti TikTok eno endabisizza nnyo gijjeewo atali criminal